Minister Frank Tumwebaze wa byabulimi abadde mukono okukuza olunaku olw'emmere bw'atyo n'ategeeza abalimi tibandibadde bakozesa ettaka lye balina basobole okulemako ebirime ebivaamu ensimbi mbejje mu bwavu. Mukozesa ettaka lye mulina okusimba ebirime ebivaamu ensimbi okulaba nga mwejja mu bwavu. Bino nno byogeddwa Minister Frank Tumwebaze ng'onagamba nti Bannauganda balina amataka wabula nga amataka gano tebagakozesa kulima. Frank Tumwebaze okwogera bino abadde omugenyi omukulu ku mukolo nga Uganda yegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'emmere era nga luno luyindidde mukono ku ttendekero lya gavumenti erya National Coffee Research Institute wansi w'omulamwa Water is Life, Water is Food, Leave No One Behind era ng'alambudde emidaala. To make a renewed call, to make a clarion call, everyone with land, please sit down, make a decision and select an enterprise to grow in increasing marketable volumes of our coffee. Participate in increasing marketable volumes for our vegetables. Participate in increasing on our milk. Kirabo Agnes okuva mu Food Right agamba nti gavumenti ekola ekisoboka okulaba nga efuna abakugu okuyamba ku Bannauganda ku ngeri ey'okukozesa amazzi naddala ag'enkuba. Kulw'emmere gugamba nti amazzi bwe bulamu, amazzi y'emmere. Emmere yaffe gye tulaba ku sowaani ebitundu ebisukka mu 7 biba mazzi. Era bakugamba nti eby'obulimi bitwala amazzi amalungi ebitundu 7 ku buli 100. N'olwekyo bwe tuba nga tulyayanira okuliisa abantu n'okumalawo enjala n'okukozimba tulina okutegeeza abantu obukulu bw'amazzi. Jan Sadek omukungu okuva mu European Union agamba Uganda erina ettaka eggimu n'olwekyo Bannauganda balina okukola ekisoboka obutasula njala. Abaka ba Palamenti abatula akakiiko ka Food Safety and Nutrition nga bakulembeddwamu Awuma Linda basabye Bannauganda okulya emmere egasa emibiri gyabwe. Ate baba Ministry y'ebyobulimi bagamba nti baleese ebikwata ku nnima ey'obulabe. You are most welcome, Minister. This is Salama Coffee based in Buyukwe. Salama Coffee Estate. Boba Nampiji balaze okutya olw'emiwendo gy'emmere gyeyongedde okukeewa mu maka g'enjawulo nga kiva ku kibba ttaka ekikudde ejjembe mu Mawokota era bangi tebakyalina we basimba kawogo. Olunaku lw'emmere gwe kiki mu maka go kyolina okukola kwe kulaba nti oba n'emmere awaka era mbakubiriza nti bw'olaba space oba kibanja oba kiki lima emmere ewaka ng'omuntu akkuse aba mulamu. Twagala nnyo okupangisa amataka oba akalipangisa ate olina ajja n'agamba nti natunzeewo ng'ate olina kuva ng'ate emmere yose nakola ki nakula kugijjamu. Mu kiseera kino obuseere bw'emmere bulese nga Bannamawokota balya kimu kyokka nga waliwo omuvubuka tutegeezezza nti ye asibirira ffene n'asaba Bannamawokota okwongera amaanyi mu kusimba ebibala. Buli muntu alina okusimba ebibala, emiyembe, amapaapaali, ffene yeetooloola olusalosalo ku nnimiro kwonna